Ng'olaba China omuntu bw'afiiriza gavumenti bakola ki bamuteeka ku kalaba naye wano e Uganda omuntu akimanyi nti bwenfiiriza gavumenti ekibi nnyo nyinza okufiirwa omulimu gwange nenvaawo. Embeera eno ey'okubonereza abagufudde omuze okwekomya ensimbi za gavumenti ababaka gye baagala okusalira amagezi nga bateekawo ebibonerezo ebikakali. Okuteekako omukono ku kiragaano ekireetera Abannayuganda okuviiramu awo era ne bafiirirwa nnyo ne tugamba nti omuntu oyo alina okuteekwa ku kalaba. Gavumenti okufiirwa ebintu ebikwatagana n'ebiva mu mafuta nga ssente n'ebirala balina okukolebwako n'amaanyi agasingira ddala obungi oba obunene okulaba nti bakolwako ng'amateeka nga bwe kinaasoboka okuziyiza abantu abo abalala abanaakola okuleetawo enfiirwa gavumenti okufiirwa ebintu ebikwatagana ne ssente eziva mu mafuta oba n'ebyo ebirungi ebiva mu mafuta. Ababaka bagamba nti kisangiddwa nga amateeka galiwo ensangi zino mangi kugoga mu kubya byayi nga n'olwekyo ababa babbye ssente za gavumenti kyangu nnyo okugayitako. Amateeka gano ge balowoozaako baagala geeyongere ne ku bintu ebirala galeme kukoma ku mafuta gokka. Enguzi teri mu mafuta gokka. Mu bitongole bya gavumenti bingi mulimu enguzi. Osanga mu byenjigiriza mulimu enguzi. Bwogenda mu byobulamu health mulimu enguzi. Bwogenda mu local government mulimu enguzi. Ebintu bingi so si mu byamafuta byokka. Kakati ekirowoozo kyaffe tulowooza nti bwe tukireeta mu parliament yonna tusuubira nti bannaffe bajja kukitwala nga kikulu kubanga tufiiriddwa ssente nyingi. Era nga n'amateeka gano agaliwo tulabye nti tegayamba okulaba nti ababbi abakola ebintu ebibi netufiirwa nga Abannayuganda ne bafuna ssente nyingi ne balyoka ne bakozesa ensimbi ezo ne bagula balooya abalina obukugu obw'amaanyi era nga n'amateeka nga ne balaba nga tegali malungi ne baviiramu awo ne bagenda ate nga ffe Abannayuganda tukoze ki tufiiriddwa. Ababaka ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'obugagga by'omu ttaka babadde beekennenya ebbaga erikwatagana ku kusima amafuta okugalongoosa n'enkozesa yaago eri omwaka guno.